tetunnamanya intelligence kuba mu search execution olina okuba nga olina intelligence ey'amaanyi okukalinga out on spot assassination. Otherwise kyangu nnyo okuseerera n'oyingira mu kye tuyita extrajudicial killings. Extrajudicial killings ampuliriza kwe kutta omuntu nga tawayireddwa mwaganya kwewozaako oba kutwalibwa mu mbuga z'amateeka nti newoba omukutta bba ne mumusaliraawo ab'obuyinza abavunanyizibwa mu bya security ne batwalirawo amateeka mu ngalo zaabwe ne bamukuba ne bamutta. Ekyo kyanjawulo ne mob justice. Era kyobalaba ne mob justice abantu okukwata tugamba omuntu ng'abadde alina kyakola ekikyamu oba temudde muntu ate mwenge ekyalo ne mukuŋŋaanya ne mugumusalira ne mumukuba ne mumutta nagwo guba musango. Kakati gavumenti bw'ekikola ezo ze ziba extrajudicial killings. Ze zimu ku nsonga semasonga ezatwala gavumenti y'abano mu nsiko. Kati kijja mangu nnyo mu birowoozo by'oyo yampuliriza nti ebyabatwala mu nsiko biba bizzeemu bwe tuba tetulina enough intelligence ku bitya bye babadde bamanyi kubanga basangiddwa ne miliyoni 5 ne Jambiya. Abantu nga balina emiliyoni 5 ne Jambiya nga mbadde ne intelligence mwetaaga kubakubirawo on spot. Kakati ekyo kiri of course dependent ku intelligence gye muba mulina nga aba security okuinterveninga mu nsonga eyo. Naye obweraliikirivu obukirimu nti ate kyangu nnyo mu nsonga ez'obwannakyemalira n'okweremeza mu bukulembeze gavumenti okukozesa enkola eyo okumalawo obulamu bw'abantu abalala okubirawo. Ontegedde bulungi? Kyangu nnyo ate okukubiramu abantu abalala nga bagenda mu nkola bwetyo. Kakati ekyo kiba kya bulabe. Ate Munnayuganda mutuufu 100 ku kinnakyo okweraliikirira enkola eno okubanga ekolebwa kubanga yaliko sanctioned by government nga mwe abajjukira Wembule mugijjukira. Abantu balala battibwa mu Wembule naye nga baali tebalina kuttibwa naye olw'okuba waali bateereddwawo eddinisa eryokola obutemu ku bannansi kyasoboka. Ekyeraliikiriza era Munnayuganda nakati kyekimu nti bw'okkirira wansi ennakasero abantu beeruzira tebagenda kwerabira n'olunaku n'olumu kubanga taata w'omwana yali avuga emmotoka ng'atadde ebintu ku kamotoka bwe yayingira ennakasero bamusasira amasasi ne bamutta. Kyokka ng'emmotoka abamukuba dabo kabini nakati tebamukwatanga. Bamukwata tasa mukwata omusirikale omu akoze ekivi ekikuba omuntu amasasi n'amutta nga ku dabo kabini kubako 12 mutugamba mutya nti mwe 12 tekwabadde kalina busobozi kwengejinga kukuba omukigere. Naye olw'okubanga eri dabo kabini yali teyinza kuyimirira kubanga yali etwala keeki ya birthday. Bannaye muwulirize, taata agenze kunoonya ssente muwi wa musolo avudde Luzira ayingidde mu kibuga addayo return talina walala wa kuyita. Enguudo ntono ezisinga mwazigala n'ennakasero we yali ayita wakkirizibwa okuyita abantu ba bulijjo. Boda ziyitawo, taxi ziyitawo, costa ziyitawo kubanga temukoze kibuga. Ne mukuba omwana wa Bendi ne mumutta Luzira. Ayina omukyala ayina abaana ne mubeera unapologetic. Babeera very unapologetic nti paka leero tebakwatanga. Lwaki tebavangayo ne batugamba nti obwangu emmotoka eno yaviirako okutta Sekamu Luzira bwava kukubanga keeki baali bagitwalira girlfriend wa gundi oba baali bagitwalira gundi keeki eya birthday okujanguya okugitwala gye baali bagitwala etuke mbudde
yattisa omwami eyali akedde okunoonya 10 ekyagula amafuta agaali gamuyisa mukkubo bamulanga bwemage kuba eyo emmotoka eya poliisi etwala keeki terina right of way ne bweba ya state house nga tetambudde nga convoy terina right of way kubanga right of way eri ku the presidential convoy bweba si presidential convoy tolina right nga weevuzeemu nga muntu naye twagala okumanya abantu beeruzira baagala okumanya keeki eno yali yaani eyayina obusungu era oyo eyasala keeki eyo ng'oli bamukubye amasasi yaani eyali akuza birthday yagenda maaso n'ateeka akaso mu keeki nga bakubye omuntu amasasi okugimwanguyiriza olingalaga nti keeki yadde yasalo naye yaliko omusaayi twagala kumanya ani oyo yeeyongera n'aguma kati ebyo bibawo ebiri ng'abantu battibwa nga bali mu mirimu gyabwe oyo mu likodi talinaamu sente za parish development models gwe bakuba amasasi talinaamu sente za parish development model talinaamu sente za bonna bagagawale musajja ye kwa mwana muvubuka atandise kafamire ke kato ali ne banne buli omu awanyisiganya emirimu akoze obuvunaanyizibwa tabbye muntu tali mu byabufuzi tekuliiko kapande nti oba ka people power kana akatisa abantu naye ne bamusasira amasasi ne bamutta paka leero poliisi kituma tavangayo kwogera ku compensation eya famire eyo ne poliisi terina bukugu bunoonya muntu yakola ekikolwa ekyo ate nkugambye oli gye baali batwala keeki alina obusobozi obumukyusa namwagwe va wano dda wano golooza sebufu balina kumusiba yeka manyi gwe ebintu ebimu byerabira kano ku mugumu kano ku mugumu ndeka munano ku mugumu ogambye sebufu bali tebalina kumusibika naye bwe balina omusiba nabo kati bakyalimu mu poliisi babakuza balina nyota mpitirivu poliisi nabo mulimu ebyana n'agaana anti gwogambye nti okunoonyereza ngambye baali banguya keeki kati gwomanye obwangu nti keeki yattisa omuntu mulamba kiba kinene tebayimirira bona kuyimirira baali batwala keeki oda keeki wiko wapi leta keeki ogwagwagu leta keeki ekyo kikwataganira wa nekino ekikolwa ekyakoleddwa poliisi anti nkulaga nti kyekireeta obweraliikirivu nkuwadde ensonga bbiri titulina okumanya intelligence level kwe yabadde naye nembeera mwangu nenkugamba nti ekyeraliikiriza abantu nti ate bayinza okukikoleramu okukuba wayeswa bayinza okukikoleramu okuba wayeswa so muntu yenna tulina okumanya lwaki bakubye abantu 6 abantu bano pattern ne badde etya poliisi erina okuvaayo eyongera okuba nga engagi ng'abantu kuba bano obuntu obulamu bwabwe bwaweddewo kibeere satisfactory ekibi kya poliisi ya wano ate etuuka nefuula ensonga emaze okuggwa nti ekwata ku yoyoka ebintu byakyuka once it is public execution then mulina okujja nga muntu wa timely news nga tetulina nakuba nga tubiteesaako okuvaamu kali akakunkuna lwaki ekyo ettemu eryo lyakoze eki lyakoleddwa mu broad daylight kubanga kireeta n'ensisi mu economy wali wabadde oasis gundi ani Acacia awo wasinga okubeera business ey'amaanyi awamu kuwasinga okubeera business ey'amaanyi mu uptown mu kibuga Acacia kuba wansi waliwo British High Commission wansi awo wenyini wewali essomero liri erya NUP National Unity Platform wewali Dream Studios wewali Firebase Studios si wantu wa bulijjo eyo wansi geto naye gwe olire ebiriyo wewali Semakokiro Plaza wansi kateno waggulu kakati tulina okumanya moa eno wewali Cafe Javazi Acacia Mall yenyini kizimbe kya beeyi nnyo so it is not an everyday place that you can give usual information oyo oluusi oyogera ekintu nemala nenkitegeera kwega olingalaga nti yadde bano bakubiddwa
naye si bya just nti kukuba babbi waliwo ekirala ekijja tumanye kuba kiyinza okuba nga batandise kuleeta nkola nti bajja kukubanga abantu bwe batyo. Waiswa yakaana ne Ssegirinya tiyakaana ne Ssegirinya nga bakuba. So tulina okumanya kiki ekireese ekyo. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omutwe bulijjo. Nze Kayongo Hakim ndinamye ku mwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Mbadde sikufuna nga mbutongole kukuba kitalo nga kitalo ekyamusajja wamwe. Man kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Ssegirinya Muhammad.